Okusinziira ku famire Simon Akena yetusanze ku kyalo Nnabuto ekisange mu district y'e Mukono. Akena yakoma okulabibwako mu maka gano ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Kati bwe nakomawo ku Sande ne banne ne bajja okumbuuza ne mbabuuza Simon aliwa, ne bangamba Simon teyakomyewo. Ne mbabuuza teyakomyewo, yabaweereza aka message kubanga buli lwabanga tagenda kukomawo yali gundi ye ng'alina okutuweereza message nti I'm not coming back. Era ennaku ezaddirira ab'enganda n'emikwano badde ku muyiggo nga ne ku mikutu gy'omugattabantu obubaka obumulanga bwasaasaanyizibwa. Kati omulambo guno gwasangiddwa ku mwalo Ekitubulu mu ggombolola y'e Katabi olunaku lw'eggulo. That is when I knew the worst was yet to come. Waliwo abalabye ku mulambo guno Ekitubulu abaliko bye batubuulidde. Ffe mu ggulaba omulambo ogwo twabadde ku mwalo, munnaffe n'atugamba waliwo omuntu akwatidde mu butimba bwe tujje tulabe. Bwe twatuuseyo tusanga muntu naye nga kitulaga omuntu oyo teyagwa mu mazzi yekka, baleeta muleete ne basuula mu mazzi. Gutulaga ogwo mulambo bakubye mu kkube ne bamutuga ne bamuleeta buleesi wano ne bamusula eri mu nnyanja mu kibira. Bo badde babuuza bujulizi gye bamusudde tajja kuvaayo, naye no nnyanja nzibu obanga si yakusse newe nkuteekamu ssaawa zino okwera ssaawa 10 ng'olabika waggulu. Abafamire baliko gwe balumiriza wadde nga okusinziira ku poliisi waliwo abantu 2 abakwatiddwa ku byekuusa ku kuttibwa kwe. Byabagamba era ebitakwatagana nga byabadde atugamba, ndowooza poliisi kwe kukola ki? Kwe kumukwata. Okusinziira ku famire poliisi ekakasizza nti omulambo gwa Akena gwasangiddwako ekiwundu ekinene ku mutwe nga guliko n'obubonero obulaga nti yatugibwa. Postmortem eraga bamaze kumutta ne balyoka bamusuula ki mu mazzi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Patrick Onyango agamba nti okunoonyereza ku butemu buno kutandise. Leero ku makya waliwo omukazi gwe bayita Tusiime Jackie yatutuukiridde eri ku Entebbe Police Station n'atutegeeza nti omulambo gyo gye basudde eri Ekitubulu ya muganda we, ate muganda we ono yabula ng'olunaku lwa mwezi 14 omwezi guno omwaka guno. Bino ebijjidde nga poliisi ekyanoonyereza okufa kwa Maria Nagirinya ne Ronald Kitayimbwa. Ivan Kimukigozi, NTV Akawungezi.